Olwaleero poliisi ezudde omulambo gwa Dr International Hospital e Kampala mu kinnya omukungaanira Kazambi mu maka agamu agasangibwa e Muyenga. Dr Catherine Agaba amaze akabanga ng'abuze era ng'abantu be baasemba okumulaba nga 13 omwezi guno. Dr Agaba yamupangisa yekabadde mu kisaakaate kino omuswala ne Land Road. Mu kisaakaate kino mulimu ne kalina ekyazimbibwa. Omulambo gwa Dr Agaba okuzuulibwa kiridde ebitongole by'okwerinda okukwata yali omukuumi w'amaka gano. Omukuumi ono agambibwa okuba nga yakunuddwa mu disitulikiti ya Pakwach gy'abadde yeekwese nga kigambibwa nti yali yalimba bakama be nti agenze kuziika kitaawe era afudde mu accident. Ono nga myaka 24 kigambibwa nti bamukutte n'akasimu k'omugenzi era nakkiriza nti yamutemula. Yagamba ono mugenzi abadde amuloopa eri mukama we ng'agamba takola bulungi, tagulawo geeti, tali ku geeti, bwe bajja taliyo. Mu kiseera kino kati ayambako poliisi mu kunoonyereza. Akuli eddwaliro International Hospital Dr Ian Clark omugenzi gy'abadde akola ebigambo bimuweddeko bw'atuuse mu kifo asangiddwa omulambo. Ono ategeeza nga bali mu kunyolwa okw'amaanyi naddala kubanga ebiseera bya Dr Agaba eby'omu maaso bibadde birabika nga bitangaavu. So it's a needless loss of life, of talent. She had so much ahead of her, and she was the kind of young doctor that you know will go on to do great things. Abakugu baggyeyo omulambo ne bagwolekeza mu ddwaliro Mulago okwongera okwekebejjebwa era ab'enganda otuuse okubadde ne nnyina w'omugenzi ne bakyukirawo okwolekera Mulago okwongera okumanyisibwa ebisingawo. Leka tugende. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti singa enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo eyongera okunyinyittira saka abantu okwettanira enkola ya LC oba oliawo ettemu nga lino teryandibaddewo. Bino bikomera by'olaba mulimu bintu bingi bikolebwa mu bikomera, naye kati abatuuze bamu batulemesa okuyingira okuwandiisa abantu, kyekireese obuzibu. Ennyumba eno LC yajja mirundi nyingi netuleeta foomu ne bagaana okujuza, teri kuyingira. N'oyo dokita abadde yasula wano tubadde tetumanyi, ali mu kitundu naye tetumanyi. Singa twakola profiling system eri nkadde ye twali nayo, noono yasse abadde tajja kutta, kubanga abadde ajja kulooza tujja kumutrackinga. Poliisi eriko byetubuulidde ku ttemu lino. Babiri abo bakyali mu kaduukulu bakyatuyamba okunoonyereza. Wenatuzuula nti bo tebalinako akakwate ku kufa kwa dokita bajja kuvaayo, nabo babalina akakwate bajja kugenda mu kooti. Kinajjukira nti mu mwaka gwa 2010 omuwala ayitibwa Brenda Kalamuzi yattibwa mu kitundu kye kimu eky'e Muyenga era omulambo gwe nagwo gwasangibwa mu kinnya ekikungaanira mu Kazambi.